Bioday Pharma nga lino kkola lya ddagala lyatandika okuzimbibwa mu bitundu by'e Matugga mu mwaka gwa 2020 era ne litongozebwa mu 2022. Kyokka newankubadde eno nkulaakulana ya muggundu mu kitundu, abatuuze b'Ekigwogwa eno gyesangibwa batandise okugyevuma oluvannyuma lw'okuzimba geeti yaayo mu kkubo eribatwala mu maka gaabwe. Tulabiddeko n'agaffe omusingi gwa geeti ezimbibwa. Wali akuzimbawo baggalewo ono baggalewo wano asowo abakuumawo tegeeza nti anadda mu ndeeri n'obba na pamiti oba na kaadi muzogana mu ndeeno singa okutuggalira ekkubo lyaffe tuli wano ekkubo baligadde tetulina bye tusobola kuyisa bintu abazimba tubadde tukyazimba amayumba gakyagenda maaso naye kati emmotoka we zandiyise okuyisa material bataddewo gate. Nalaba abavubuka nga bayayiyayi bakutta amajambi abaana ne badduka ne bambuuza taata kiki koza baleka basiba kikomera naye temutira ne mbayingiza ennyumba nga batidde. Bano bagamba basobodde okwekubira enduulu mu bekikwatako ku nsonga eno wabula teri abafuddeko. Tugezezzaako chairman nga bwe yatuguza ensonga zonna nzimanyi naye okuva mwezi nga 3 mabega oba 4 taddangamu kutukubya kasimu tumunoonya talabika. Then tutuuseko ku police era ne reference weeri naye n'ekiva ku police yo yennyini reference bagituwadde naye byowulira mu bapoliisi bwe tuwulira owulira gamba awo mulina eddeyi munaagisobola yemboozi eri ku ground. Bano baagala baliyirirwe kampuni eno. Era bo bazze okubalambuza okugula lino ettaka erisigadde nga wendi nga bo babalambuza bulambuza paka we bakutudde eddiiru yaabwe ne bagula ettaka lino naye nga ffe tubadde tusaba bwenkanya just kutubalirira batusasule tubaviire bwe baba beetaaga ekifo. Ffe nga batuuze twakubako olukiiko ne tutuula wansi ne twebuuziganya bannaaye waliwo gwe bayiseeko nti nedda. Ate bwembuuliza namubuuzaddekadde mubuuza nti kyagamba nti bo babeera bagagga omwavu tabaako nakake ye nankanga ako keeka obugagga kange akaseemu ekitiibwa ajje tutuule atunnyonnyole banne wano twagulawo kampani eyagalawo. Abatuuze era beebuuza lwaki kampuni eno ebasindikiza okuva mu kitundu kino nga tebasasuddwa ate nga baliraanwa baabwe basasula gye buvuddeko ne bava mu kifo kino. Abatuuze abali wabweru wa eka yaffe bo basasulwa ssente bayitibwa ne batuula ku tebo ne basasulwa ssente naye kati ffe abamu ate baagala bwagazi tusenza luti. Era bagamba nti waliwo n'eŋŋambo nti bali baagala babajje mu kifo kino babateeke ku ttaka eriri mu kitundu ky'e Nakaseke. Ne bajja ate tubasengula twagala batwala wansi w'eruweero eyo kyokka tetwagenda tutuuka ne gye baagala okutuzza nga naye waliyo enkaayana. Abamu ku bakulu mu kkolero lino twogeddeko nabo ku lukomo lwa ssimu ne batutegeeza ng'ensonga eno bwe bagimanyiiko obulanga eri mu kutunulwamu kyokka tebakkiriza kwogera ku kamera zaffe. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.